forever. Bwaba tasirike ku lwaffe naffe tusazeewo tetuusirike ku lulwe. Yino program ng'ekuleeteddwa Mwoyo Mutukuvu nanti yeerondedde abo abasazeewo obutasirika ku lw'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Laba bwe baawangula omulabe Sitaani buli lwa bbalaza n'olwokubiri ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro mu program ku lulwe siisirike wano wokka ku Eternal Life TV. Eternal Life TV, now and forever. Kulikeo mu weekend amacha amalungi oli wano ku program Emunyenye Yenkya ku Eternal Life TV. Tukwebaza okubeera nga otwagadde oyagala okuyiga oyagala ebintu ebitasasamaza kwegamba nga omaliriza program nawe webaza Mukama nti weewaawo. Ate ffe tusiima Mukama kubanga mikwano gyaffe abawa obudde obusobozi okkeera wamu naffe wano ku program y'Emunyenye Yenkya okusingira ddala nammwe abaliko nga kwegamba gye muli mulina kubanga mwebase ziri ssaawa 4 waliwo kwegamba abamu ewamu ziri ssaawa 11 oba 11 oba ssaawa 10 kwegamba obudde nga bwakumakya nnyo ate bugenze oba bwakiro nnyo ne wane Uganda weewaawo tusiiba buuse obudde nabo bukedde bwe balinyokera naffe kutwagala kujja wano ku program Emunyenye Yenkya. Weewaawo kakati yabukeeredde olunaku olwaleero wakiba kirungi tutandike negano simanyi nakumanya tulina munnaffe abadde atwagala abadde akeera naffe wano buli kumakya kwano gwaffe Humble James Mukama yamuyise of course tunakuwala ne family mukwano gwaffe tujja musubwanga mukwano gwaffe muganda affe abadde atwagala wano ku program y'Emunyenye Yenkya era tusaba Katonda naffe ffenna atuwa obwagazi bw'obulamu buno okusingira ddala obwagazi bwe kubanga yamanya enkomerero yabwo. Amacha malungi. The weekend was quite the weekend. Ne Mukama mulungi. Twagala okubeebaza mmwe abaagala ennyo Emunyenye Yenkya. You're such a great part of our lives. You probably have no idea. Ninga twebaza Mukama ku lwammwe. Otherwise it's a Monday. Twakedde program Emunyenye Yenkya tubaawo okuva ku bbalaza okutuuka ku lunaku lubeera Lwakutaano ssaawa 12 okutuuka ssaawa 2 ez'okumakya nga tubaweereza mu bintu eby'enjawulo. Tusabe nnyo tusemberedde okudda kwa Mukama waffe but tusemberedde n'ennaku enkulu. So there's lots of things that happen in between. Awo ng'omwaka gunaatera okuggwaako. There's a lot of things that happen. Naye kimu kye tumanyi nti tuli bawanguzi n'okukirawo okuyita mu Kristo Mukama waffe. Wiiki ewedde yonna nasabisa omugole kati kansabe. Taata tukwebaza nnyo kubanga otuwadde obulamu
tuyambe obutateeka maaso gaffe ku byayita wabula tuteeke nnyo essira ku bino ebiriwo kati anti kyawandiikibwa nti temujjukira ebyo ebyasooka okubaawo laba nkola ekintu ekijja. Ekintu ekijja tekibeera mu byayita ate tekibeera mu bya mu maaso, kibeerawo kati. So kyetuva tukwebaza kubanga okola ekintu ekijja mu bulamu bwaffe. Tuyamba okumanya n'okutegeera nga tutunuulira Yesu omutandisi era omutuukiriza w'okukkiriza kwaffe. Twewongayo mu ndagaano y'omusaayi gwo sabbiiti eno n'olunaku lwaleero. Abatulaba Mukama tuyamba okwogera ebigasa ebizimba obwakabaka, ebizimba emmeeme n'emyoyo. Ku nkomerero ya byonna ekitiibwa n'ettendo bikuddire mu linnya erya Kristo Yesu mwensabidde, amiina. Ekibadde kyangu nno. Era tusaba ndooza famire baganda be abazadde Katonda abagumye si kyangu. Samalie, tujja kuba ndooza maaso awo era tuba tugambe mawulire ki naye Katonda ayongera okutuwa ekisa ng'abalabe b'Emunyenye Yenkya ne famire. Ndooza tutandikire mu kyawandiikibwa ky'olunaku Katonda kye yategekedde olunaku olwaleero era yeyongera okutuwa amaanyi n'okutusobozesa ebintu bino byonna. Olunaku olwaleero ekyawandiikibwa ky'olunaku kivudde Matayo oba Matthew chapter 6 verse 34. All right. Katusome fenna kyawandiikibwa kuva mu Matthew 6:34 kigamba nti therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Weewaawo Matayo 6:34 nti kale temweraliikiriranga byajjo kubanga olunaku olw'ejjo lulyeraliikirira ebyalwo. Olunaku olumu ekibi kyalwo kirumala. Temweraliikiriranga byajjo oba ebyenkya, kanjogera Oluganda lwentegeera, kubanga olunaku olw'enkya lulyeraliikirira ebyalwo. Olunaku olumu ekibi kyalwo kirumala. It is a very pitiable thing oba kintu kibi nnyo abaana b'abantu kye tulina nti tululunkanira nnyo ebitannaba kubaawo. Tulina ebizibu bibiri. Tubeera mu byayita ne tubeera n'ebitannaba kubaawo. Kati wano ne tufuna ekizibu nti tetwebaza. Kyova olaba we have trouble giving thanks to the Lord. Ate ensonga teva wala nnyo. Ensonga eva kubeera nti tuteeka nnyo amaaso ku biri ebigenda okubaawo na bino ebyayitedde dda. Kwegamba ne tulemererwa okulaba Katonda waliwo, as in how the Lord is in the moment. So Mukama atuyambe antaase naawe abeere ng'akutaasa. Tuteeke essira ku God in the moment. Kubanga bwe tutateeka essira ku God in the moment tetusobola laba God in the future. Kubanga tuba tetusiima. So the Lord give you and I grace okubeera ng'ensonga eyo tugikwasaganya bwe tutyo. Maaso awo tujja kuba tweyongera okwogera ku nsonga eno. Tukoze tutya okulaba nga twogera kwegamba tusobola okunyumirwa obulamu
obwakano kakati si kubeera nga tweralikiride olunaku olw'enkya kubanga n'ebyajjo nga bye bitutte ebisenge ebisinga mu bulamu bwaffe oba mu bwongo bwaffe nga tetusobola kulaba na Katonda byakoze oba byali mu kukola akaseera kano. Weewaawo kiba kirungi ndooza ng'abantu okweralikirira. Oli ayinza okugamba nti kya bulijjo, omulala ayinza okugamba nti nno okweralikirira obaawo nga tolowoozezaako ku bintu bya nkya ate oba topulaninze. Tetugamba nti nno kibi, naye weebiba nga bikutoola tebikukkiriza kulaba ebyo Katonda byakola essaawa ezo, ndowooza bwe bitandikira okubeera ebyo kubanga ye yatusinga okutegeera bye tuyitaaga olunaku olw'enkya, yamanyi engeri gye lugenda otambulamu n'omwaka ogujja, ate lwaki tomwesiga kwe kubanga ne bw'onaalowooza ne bw'onaakola ki teri byamaanyi nnyo by'ogenda kwongerako oba teri byamaanyi by'ogenda kutoolako. Ne bwe biba ebyo ddala nga byakutuuseeko olunaku olwajjo kiba kizibu nnyo okwegamba twagala nnyo okuteeka essira ku ebyo ebintu bye tutalina nnyo control over ng'ate bye tusobola okukyusa wamu ne Katonda ate ne tulabiteekako nnyo maanyi. Weewaawo Katonda atusaasire atuwe amagezi nga wetwongera okwogera ku nsonga eno. Samalie eno nkimanyi tugenda kyogerako ne lwaki tufa nnyo ku bintu ebitatukwatako oba bye tutasobola nnyo okuteekako kukyusa tubiteekako ebirowoozo. Olunaku olwajjo simanyi kino kyabadde olunaku olw'enkya ate olwaleero tuli awo tulinga abali mu bbanga. Ensonga eva ku the lust of the flesh, the lust of the eyes and the pride of life. It is very easy for someone to take pride in what they can control. Yes. So when something is out of their control, bawuliranga they are insufficient, tebamala kubanga they panic. Bagamba lwaki ate nze kino nkyogera Mukama azza kinsumulamu mpola mpola. Nkyogera out of experience. Because njagala nnyo ebintu ebiri perfect naddala in certain areas. Bwe ntuuka nga kinvudde mu ngalo mpulira nga ngenda gweddalu kati nagenda ntandika okukiwa Mukama mpola mpola ne mugamba Mukama nnyamba kubanga buli otubeera nga we can control things bagamba Godwin ensonga eyo gisobola. N'owulira mu busobozi bwo. N'owulira nga kikusanyusa nti ogisobola. And then things go haywire. Laba nemu give us today our daily bread. Yes. Yaffe eyaleero gamba n'ekyawandika Katonda mugezi agenda owandiika ebintu bino ng'amanyi. Naye tujja kuba twongera okwogera ku mulamwa guno mu maaso awo n'olw'ensonga eyo funa obudde. In fact fuba nnyo okulaba nga tukola ki tovaawo kubanga tumanyi nti naffe Katonda by'anaatusobozesa okwogera wabula naawe byona bogasseeko bijja tuyamba ffenna okulaba nga tuyiga nga tetutambulira mu kweraliikirira oba just mu busobozi bwaffe. Tukole bwetuti ate tusobole okubaako byetutegeera ebifulumidde mawulire g'enkya olunaku olwaleero. Weewaawo mwebale nnyo kubanga mukyali naffe. Ntandikidde nno si wala nnyo ndi ku peegi ya 3 nga olunaku olwaleero njagala kweyongera kutegeera olunaku peegi ey'okusatu tugambye nti nno gavumenti bannange esubiddwa oba biliyoni z'ensimbi gavumenti azesubwa oba zetuluzinga nyambako losing in zetufirwa. Yes, thank you so much. Zetufirwa olw'obutabeera n'abakugu zezo sente tufiirwa sente nyingi olw'obutabeera n'abakugu kibenjogerako bano abasinga okutegeera ebyo Katonda bye yatuwa nga biri mu ttaka awo neggulira eryo linsanyusiza nnyo kubanga ligenda tuyambira ddala okweyongera okutegeera. Egguliro ligamba nti 2013 Uganda kwegamba ebintu lengera bye twasubwa bannange over $1 million
2 n'obutundutundu 7 ze biliyoni 9 n'obutundu kwega biliyoni 7 mu 6 kanzongerewo ntyo mu misolo zisente zetwandifunye mu bintu ebyo agalotegeregulira eryo kiba kirungi nnyo ate tweyongera okubisoma weewaawo tulina abakugu bwe batyo olunaku lwajjo sibokabula olunaku lwajjo nadde njogera nga nsanyukidde wamu n'omwami Katongole ayagala nnyo programu eno agira buli ku makya ya graduatinze yakoze psychology na graduate apuzayo ndoza banga tininya graduate ne mugamba mukama nga mulungi akusobozesa okumalako kubanga agenda mu malwaliro nga mmwe abantu bwe mutyo temuliyo so kiba kirungi ate ne mweyongerako ku statistics oba ku bakugu bwe tulina weewaawo nekwegamba waliwo ebintu byolaba ebituleetera okubeera nga tufiirwa ensimbi nga tebitegeerekeka bulungi tandikiddeko mu Daily Monitor muko gw'okuna n'ogwokutaano bagamba how closure of 8,000 NGOs non-government agencies or organizations bwe zireetedde economy okubeera nga eyingira ensonga endala naye bagamba zino organizations zaggalwa oluvannyuma lwa gavumenti okubeera ng'ekola ekikwekweto neesanga nga bangi tebalina license oba tebalina biwandiiko bibakkiriza kubeera nga batambuza organizations ezo naye abantu no baagala nnyo okwekweka mu bintu bino ne batambulizaamu abantu human trafficking. As a matter of fact, people are trafficked on a daily basis okuyita mu bintu ebyo. I understand the economy eri affected naye bimu ku byemmanyi human trafficking, child trafficking, tulina ensonga za sexual abuse bakozesa abaana abato, child sex whatever that is, naye nga abaana bato babakozesa mu nsonga ezo. Naye bannange abaggalwa bangi naye bw'ona ogenda mu Daily Monitor ojja kumanya ensonga lwaki baggalwa ezisingako ku ezo ze nkugambye, ye agencies ki oba organizations ki ezaggalwa ku muko gw'okuna n'ogwokutaano ogwa the Daily Monitor. Abale nnyo Samalie. Awo nno ukagamba osaasira n'ababadde bakolerayo anti emirimu of course n'ensimbi zetuba tufuna ng'eggwanga tuba tukosebwa mu ngeri emu oba endala. New Vision sijja genda wala nnyo, page ejja kubeera ya 6. Wano nno si gwe gusoose okusoma amawulire bwe gati nga bwenjogerera kati bwetwogerera kati oba katugiyite mulago yaffe gy'abasinga gye tumanyi nga mulago wetwogerera nga kati ebbanja lyerimu ly'amaanyi nnyo obuwumbi bwenjogerako buli obuwumbi naye bannange obuwumbi 6 nga wetwogerera mulago bandigisalako. Abawoota bagambye mulago nno ekuwulira omulanga gwaffe ndooza tugisaleko ki amazzi. Awo nno woolengera nga be bakugu waliwo agatebya agamba kaŋŋambe waliwo ebbaluwa eyawandikiddwa nga bagiwandikidde mukulu Ramadhan Gobi, Permanent Secretary wa Ministry of Finance, nga of course omukyala PS Diana Atwine ne Alfred Okot bagamba basaba gavumenti ekoleki eyingire mu nsonga zino ne Samalie abawoota baali bakubanjizaako sente z'amazzi nga tebatera tuzikiriza ziwerebwe ziti. Gwe abawoota nina ebintu ebyenjawulo bye mbamanyiiko bye sijja kubeera nga njogera naye of course waliwo sente oba ndowooza naffe ebitu ng'abantu ba bulijjo nabo babyekola eri kubanga ndaba waliwo kale eno wookeera nga tosiibyewo tokoze eki amazzi ne gakeera nga bakubanja emitwalo 15. N'ogamba naye gine 15 nagikozesezza ddi
ate n'ozisasula ne bagamba kati tukubanja 2 kwegamba bondoza wosasula ebbanja erinjiko nga bongerako ndoza nga balaba obusobozi n'ensonga eyo bagitunulemu naye n'ekintu kino bakyanguyire ng'obudde bukyali naye ate n'eddwaliro n'emulago aba national water batuule naye mulago etuyambe buyambi bwe bibanga be babakola naffe no bye batukola it is a different case tulabe either kiri mu bantu oba kitongole naye aba national water ekibanga kiri gye mulimu tuyambe namwe ate mulokoke temusaako nga nti sisiibye waka n'abo omulundi gumu lwenvuddewo olweggulo empewo ebeera nga nnyingi nnyo omusaayi gwa Yesu gunnaaza oyoza ku weekend njoza ku weekend ate omulundi gumu mu wiiki naye mulago mutuyambe buyambe mukwate ssente z'abendi muziweeyo banne tuve mu muzannyo oba bano ababba ssente baali tebazisasula omanyi bambi administration y'emulago ezeebonaabona emabegakaawo nga mulimu obubbi bwa ssente obunyaguluzi so bambi whatever it is please ensure that you pay tubeegayirira ffe tubasaba busabi genda ku muko gwokubiri ogwa the Daily Monitor something there has caught my attention omuko gwokubiri olunaku olweggulo twajaguza the World Premature Day olunaku lwe bazaalirako abaana bano abajja nga tebanneetuuka obadde okimanyi nti ebitundutundu 99 n'akatundu 9 ku buli 100 abaana abalongo abakulira mu nsawo emu be bayita identical twins are born prematures because the womb enlarges ne babeera nga tebasobola kujaamu bombi so 99.9% of twins are actually born prematures naye bazadde baba premature basaba ne bagamba nti bambi mutwongereyoko ku nnaku za liivu kubanga mu malwaliro ate ffe tulwayo nnyo okusinga bano abalala ate bagamba according to the government statistics about 14% of all births are premature which translates to about 200,000 premature babies born every year ate nga kwe tutadde n'abaana abatabeerawo kulaba nnaku ndala so first I want to celebrate the doctors abafa kuba prematures bannange in the light of mulago okusasula njagala nnyo okwebaza eddwaliro ly'e Mulago in the way you care for those babies beautiful amazing naye bannange tuwulire omulanga gw'abazadde tubongereyo ku nnaku n'otunuulira akaana I know someone yazaala omwana obanga taweza na kiro nga premature ne bamubika baamala mu ddwaliro emyezi egi 3 n'akula kati waali the child is about a year now so tuwulire and yes premature babies are also babies omuko ogwokubiri Daily Monitor tujja kubanga tweyongera okubyekanya mpola mpola weewaawo Samalie ndi ku page ya 36 yavuddeko gavumenti oba mu parliament waliwo etteeka eryebatandika okuwayawaya nga balyogerako ate nno nga bali serious baagala okuliisa nga lya Tier 4 Microfinance Institutions and Money Lenders Bill 2024 aye nno n'ebiwandiiko ebirala byagazaako okuyisa kinene ekiwandiiko nga kyaleetera ddala obuzibu nga bamanerenda kyali kibakwatirako ddala weewaawo nga gavumenti eyagala kuwa Ministry of Finance amaanyi okulaba nga esobola okukapinga oba okuteekawo ebbanga ne percentage ki gyosobola okuteeka ku muntu waba akwewozeeko ensimbi kino nno of course kinajjukirwa nti nno waliwo ebitongole bingi gavumenti weyayingira kanjiyite liberal economy where abantu mwabali mu business mukola bimwagala kasita bibanga tebikola ki tebimenya mateeka weewaawo bamanerenda abamu
kiteberezebwa nti no percentage y'amaanyi nnyo gye bateeka ku bantu abeewola. Abamu nga bagamba nti no osasula ssente obulungi wesanga osasudde ebitundu 120 120% profit oba ssente ze baba batadde ku bintu ebyo. Of course waliwo abavuddeyo ne bagamba nedda gavumenti erina okwapplyinga basic economics to cap lending rates. Weewaawo gwe ssente ze weewoze ozisasulira bbanga ki ate oziteekako mutemwaki. Of course ekintu kino nno abakugu abamu abasabye gavumenti ebeeko byeyiga tekola nga gavumenti ziri endala. Kinajjukirwa nti mu mwaka 1980 ba myaka egyo Central Planners in the new National Resistance Movement government bateekawo embeera eno bwetyo. Naye Katonda atusaasire, bagamba nti gavumenti ekole ki? Ekisooka erina okulaba nga elowaringa supply ya credit, sente zeewola yo nga yo ezikendezeeko rate yo zeewola ebitongole bino ezikendezeeko. Nabo ennyonyi enkulu yebeeyigiriza ento okubuuka, nabo basobola okukola ki? Okukendezaako. Of course bakendezaako naye bano kale bo bakisusa those administrative costs n'ebirala. Ekyokubiri regulating black markets ez'ensimbi. Abamu bano abawola ensimbi si registering balinga abakolera mu black market. N'ekirala batereeze ebintu ebisinga okunyigiriza abantu bano okulaba nga beewolawola ensimbi buli kiseera ne ku bintu ebibateetaagisiza kwewola. Weewaawo twagala okubeera nga tuwummulamu katono nnyo tukomawo. And forever. Musumba, omwami wange amaze ebbanga ddene nga mwenzi. Ngezezzaako okumusabira naye nga takyuka. Ebirowoozo ebibi nga binnemeddemu. Nkoze ntya? Kiva ku ki omuntu okusaba n'okusiiba n'atasumululwa? Ebyo bye bimu ku bibuuzo by'obeera weebuuza nga weetaaga okuddibwamu osobole okuyimirira mu lugendo olw'obulokozi. Twegatteko mu program olujjuliro buli lwa Sande okuva ku ssaawa 2 paka 4 ez'ekiro. Bw'aba taasirike ku lwaffe naffe tusazeewo tetuusirike ku lulwe. Yino program ng'ekuleeteddwa Mwoyo Mutukuvu nanti yeerondedde abo abasazeewo obutasirika ku lw'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Laba bwe baawangula omulabe Sitaani buli lwa bbalaza n'olwokubiri ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro mu program ku lulwe siisirike wano wokka ku Eternal Life TV. Mukaga n'ekitundu tuba tuggusa ne programu y'enganzi weebegere. Abalokole tuli mu nnyogwazi bakitalo nga ndine Yesu ndi wa kitalo. Mwosabira oluyimba lw'oyagala ne tulukubira butereevu. Saba oluyimba olusinza olutendereza n'olwogera eri omwoyo gwo okuyita ku mukutu gwa Facebook ne X app luzanyibwe ku Eternal Life TV now and forever.
onaalongoosanga otya ekkubo lyo? Ye ate weekuumya otya mu mulembe guno ogukyamye? Omuvubuka atuukiridde mu kigeera kya Kristo yaliwa? Yokaana 15 olunyiriri olusooka Kristo atugamba nti nze muzabbibu ogw'amazima ne kitange ye mulimi. Buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala aliriggyawo, na buli eribala ebibala alirirongoosa lyeyongerenga okubala. Tukuleetedde puroguramu yo eŋŋanzi emizabbibu. Life TV, now and forever. Macha malungi, once again za Samalie mu studio ndimu ne Godwin bwe tukola program Emunyenye Yenkya buli Lwabbalaza. Tuko olunaku lubeera Lwakutaano saa 12 okutuuka ssaawa 2. Ate tulina bannaffe abali ku board oba abatambula naffe. Jjukira nti promotion eno nga sinnagyogera nako egenda kuggwaako ku Lwokutaano luno. So please endeavour kola kyonna ekisoboka okulabika ng'otuuka ku interior design ennateete. Balina ebintu nabaddeko ku weekend ku kwanjula omuko yaleese obutebe alabika yabuguze mu interior design buli bwabadde superb. Tontiisa nja kuddamu emikolo gyange ngende ku interior design. Buli bwabadde sofa nnyo naye ku interior design ennateete wano ku Wakaliga Road bagamba nti jangu obeere ng'ofuna ebintu ebyenjawulo, entebe, sofa sets, carpet, bintu bingi bye balina, emifaliso, ebitanda, amasuuka, sideboards, cupboards, wardrobes, carpets, centerpieces, obumeeza, balina center carpets, then n'obumeeza. Ebintu bingi nnyo. The Christmas, I don't say that Christmas is nkwaka tugirimu, but Christmas is right around the corner. So you really want to get yourself beautiful things okubeera nga olungiyaako amaka go. Okusingawo already malungi naye kati gaweeko ku pom gaake. Ogenda kubanga obafuna ku namba eno noti 778 4 755 0778 46 70 51 MTN. Ate Airtel ogenda kubanga obafuna ku noti 758 69 723 oba noti oba 0758 69 7243. Bannaffe aba interior design wano ennateete ku Wakaliga Road balina very good customer service. Bagenda kubanga bakolako bulungi nnyo to serve your need. Olunaku olw'omukaaga nali manyi nti enkuba eweddeyo mu ggulu because it was cray. Eri enkuba yali y'amaanyi. Ninawe nali n'entyamu n'okutyamu yali nnyingi nnyo ddala. Ne mbaako benkubira bannange mbabuuza waayi muli bulungi, nawo ne bagamba waayi ekituuseeko kwegamba tetukirabanga. Kati ffe twali ku mikolo, for a minute I thought the mugole would cry. Naye Mukama n'atukolera ebyekisa teyakaaba. Enkuba yatonnya. Ne tutuuka nga katulabe entebeeza y'obudde olwaleero.
ebifo ebimu nsala kugenda kubanga gwaka aruwa banafa bali eggulu enkuba ani kyakunyimusa enkuba yatonnya abako bali mu enkuba olwatandika ne beetikka abako baabwe ne babayingiza ennyumba nabyenjagala anti muba okulya kubako naye ekitiibwa bannange kati mwe abali mu kirasha mwakola wabula oyogedde ekigambo ekifu kubanga nze nali mu kirasha nzenna naye yesu nzenna nentoba nkubaganya mukula Samalie negwamu ekiti Godwin natuuka kati ekitambala kya Gomesi nensooka nkyetikka olwensawo eri etambulira tewatambula nakiveera bulijjo mbagamba wano oba oli mu Gomesi oba toli mu Gomesi notambula n'ekiveera kyo banna enkuba eri watambula ne boots nezituukamu mu nsawo nengamba oba ebigere bikolewo ng'enku. You guys, the good thing gye twali baali ekifo kyabwe baali bakipevinga naye ddia nga peva the rain knew nothing about the pavers nga ne peva ekkiriza yagaana okuganywa amazzi. Samalie awo nno wenjagala oyogedde ekigambo wenjagala okwogera ne bannaffe kasita ozimba ng'okoseza peva banange it is important okulooza ku drainage either through the mupeva mwenyini ng'oteeka mu pipe n'omanya nti bujja twala oba engeri gyozi angolingamu bwoti amazzi gaso ne waliwo agasukka Samalie waliwo agasukka n'enkuba yo kati bwe twamala enkuba we yali ekedde njagala okwogerako n'abatimbi. I know it's a Monday but because it's Mikolo season I'm sure there are people who have gone to Kwanjula today. Ate omutimbi akugambye omutimbi sawa zituuse the rain has like ekomye so the Mugole is now going to come out asose n'asiimulako wali emanye ebintu byatereeramu mu kifo w'okukaza amazzi wano abakobe bagenda oyitira yakwata akeeya ali ati nina mukwano gange yayimukira namugamba kwata ekisimulo nnunewo amazzi kati bwe buzibu kati kyekizibu kati ekizibu tekiri ku mutimbi ekizibu kiri ku mmwe mwenna lwaki temwakwata bisiimula waliwo kye bayita act of God okitegeera contract ekirizibwa okusazibwamu kasitadde nakola emirimu gye sikolangako kakati awo nga mukwata ekisiimula nga mumuga tukwatire waffenna ntulanga VIP ngolo mu Bigomesi ate kati awo byali byatobye ndasigoma neba ne baddiya mukulike eyo ku mikolo giri ne mwebale ne Katonda tumwebaza nti enkuba we yakya ate obudde ne butandika okukola ki okumasa amasaamuko kubanga ate oba kusigala nga buli obukubo obunyiiza obutakeera wandibadde buzibu ne mwebale nnyo bange ne mwali smart Samalie ne muziteekako makeup oba mwamuteesako superglue teyavaako owaffe tulina oli gwe bayita waterproof tulina makeup ali nnomo ne tubeera ne makeup ali waterproof oba kiki ekijja oba ice ndabye ku bufaananyi bu video wano kiriya nengamba banna ne mukulikeeyo omugole waffe ali ati mwamubuziza omugole ali bulungi tugenda ebintu twabiridde tugenda namutwala officially saawa yonna katubala nnaku gendeko mu kalowoozo k'olunaku kalowoozo k'olunaku lwaleero kavudde eri mwami Dr. David Jeremiah nga alina byatugambawo ebirungi ennyo olunaku lwaleero nno si aze na busungu gambye nti no stop allowing things from the past to control you in the present or hinder you in the future. Stop allowing things from the past to control you in the present or hinder you in the future. Ebintu eby'emabega birimu okubeera nga bye bikufuga ate nga bikulemesa okubeera nga bikutwala maaso. Omuntu n'abeera ku kintu n'akibeerako n'akyesiba.
waliwo ebikutuukako mu bulamu nga bikambwe ebisooka wano wammanga okufiirwa bazadde bo nkitegeera si kintu ntandikidde ku ekyo kuba kyekimu ku kisinga okukyusa obulamu bw'abantu naddala nga kikyusa oba nga bagenze bonna kwegamba n'oba nga bakutuute walale okulira kituufu bikyusa embeera naye waliwo wootuuka fact waliwo yagamba nti waliwo wootuuka nga ebintu ebikutuuseeko okkirizibwa okusigala ng'okaaba kasita oba ng'okyali mwana muto biro 18 naye kasita okula Katonda n'akuyamba n'ovaamu what happens to you after a certain age is about you birekera okubeera ku ebyo ebyakutuukako emabega okitegeera ntandikidde n'ekyo ekizibu waliwo oyinza okugamba lwaki otandise n'ekyo kituufu oyinza okuba wakosebwa ng'okula naye okusalawo kwonna ebintu by'okola oluvannyuma ng'okuze kati birekerawo okubeera nti olw'okuba bazadde obaafa olw'okuba buli kimu ky'osalawo okuva akaseera ako n'okudda mu maaso waliwo be baakyawa bagamba nzemi kwegamba nga buli candidate gwalaba abantu bagamba bannaye wabula ono nno yandibanga alimu omulamwa bonna be bamu. But the past is so terrible. But I think engeri tujja kyogerako maaso ebimu ku ngeri by'okudiringa ne past, I think talk about if you're going to live in the present peacefully. Bane nebaza mukama ebimu ku byanjigiriza mu mwaka guno is to talk about things. Tekati ffe abamu abasajja tekitera kubeera kyangu naye kansuubire olunaku lwaleero olunaggwera nga wakiri osobola okufuna abantu n'abeera omu tusirikira ebintu n'abamu ne Katonda tetumugamba. Talk about things, and if you've had maybe omuntu talk about things. But last night I had a serious tough conversation. Talk about things. Birthday moment. Samalie lindako. Talk about things. Tugende mu birthday moment. Happy birthday to everyone that was born today. Nakuza mwezi 18 omwezi ogw'okumu. But isn't November gone, but dears? I don't know. Sometimes I think I know, and then I'm like, yeah, nah, I don't know. But twabaza mukama for whatever it is ekigenda mu maaso. So happy birthday to ina birthday webat. There's so many of them. I don't know where to start from and where to finish from, but yeah, Jesus is Lord. Nalongo come yuyu yenyini. Yes. Barate beba ni banaye ate nga banyiridde burara. Yeah. Kamba nonyeko waneno. Ate abusiba ate oyo siye naye ye nedde yabadde Nicholas oyo mwami oyo nno gwe bakola ki. Are you sure that's Nicholas? Anti Nicholas oyinza okubuuza. That's Nicholas. Nicholas husband wa Imi yono Nicholas yoli banaye nze simaina kumanya for this picture ntumiddeko omwami wa Mala Paulo nabanyu abanaye amanya ali awo atubuza kala ali serious naye atubuza naye. Happy birthday belated mwami Samanda Nicholas wanyumira ku buko taata. Banaye olwa kafaananyi kola wanugamba banaye omugole yennaye obanze naseka nti asimanyi nimwe mwandira be Samalie engeri gyatunuliddemu akafaananyi ako akalabiddemu mu future tense. Nicholas sabi vile nawe omanyanga diro okungamba ebyo nkulabye ng'engeri gyo anyway bangambe njabyo kati tulindeko tugende maaso. Oyo munnaffe oyo kansooke nnoonyeeko omanye ebifaananyi bizze ono okuyakuya kumu. Happy birthday my dear. The Lord bless you, the Lord keep you, the Lord make you glad. Erinnya lyo linvudde mu mutwe. Sylvia. Sylvia. Sylvia Namiro. No. Ate nkugamba kati. Are you sure? The one of the one. The real one.
Siri. Yoyo. Panage. Happy birthday, Siri. Siri via the beautiful. Happy birthday. Okay. Happy birthday, mommy. Tukwagala, but don't we love you, Siri? Siri is a diehard of Emunyenye from the first day we stepped on this. Because on this set, on this because God have mercy. Twagamba ebigambo Samalie wiki ewedde twakira ku bigambo ebyo ate bitandiseko naye gena. Ono bamuyita Sue. Happy birthday, Sue. We love you very, very, very much. The Lord bless you. The Lord keep you. Akwagaliza no birthday no simulala wabula mwami Chiseka Gerald. Happy birthday. Onyumidde mu kamyufu. Happy birthday. Tugende mu maaso. Nicholas gundi muganda wa Era Malayika. Nicholas brother wa Era Malayika. Ine bana mwe. Naye ekintu kino mukikola mutya? Prosper ne Chiseka Gerald bagaliza Susan happy birthday. Bannange. Chiseka. Ne Pascal. Pascal. Yes. Gerald. Prosper. Ndudde okulaba abantu betuteekayo kwegamba tiimu yonna eri emabiga n'ekyamuka naye eri eyo Su olina amaanyi olina amaanyi olunaku olwaleero olunaku olw'eggulo come to mommy, come to me. Oyo no bamuyita Michael. Happy birthday baby boy. Kwagaliza birthday simulala akiki wo banange Jessica okuva ehoima. Happy birthday baby. Oh God. Ntegereddeo. Don't have an attraction. Omanyi lwaki anti kati oyina process joino itamu naye buli wetugitandikako wano ng'otubuzaabuza naye nga tugende mu maaso. Zompesa bubi banne njakera kumakyanga sibalina kumanya. Baby boy, happy birthday. The Lord keep you. When you're grown and at full age, may you accept Christ to be your personal Lord and Savior. Know Him, love Him, serve Him, follow Him. And when the time is full, that you'll go to be with Him. Amen. Omwana omulabi, nze ntegeredde ogambe yani yakiki. Ono e Mike naye amwagaliza yakiki. He's from there. From there. Ati kati nze ndabiddewo the handsomeness is it is in the DNA. Tonkuba luyimbaako. Yakiri mu atai 28 yadde ya weekend. Kirabika ya weekend kituufu. Then there are people who are born on the 31st. No, those are how we're supposed to wish them of December. Waita kirabika wagaana buganyi okugenda mu mwaka ogujja naye nga just obanga wali ogenze olunaku olw'eggulo yabadde birthday ya Nalongo Kamyat oyo naye nno mulabi waffe wankizo bannange. Happy birthday Nalongo, mother of the twins. We love you. Sijja kwogera nga producer tampadde ekifaananyi kyo Nalongo. I refuse it mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Happy birthday. anyumidde mu kafaananyi ate yali ku buko kubanga yali agenze nga like kwanju omulaba. Happy birthday Nalongo. Ane mulekera okwamba waliwo mbeera smart ne mutisa n'abagala ovaayo nga gumesize mwambadde wama ngenda kyogerako ekyo katumale okuyimba. May the Lord go you, keep you and make your head full of oil all the days of your life. Amen. Godwin nyambo oyimbe. Ngenda kuyimba lwaki nedda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Bana happy birthday. Happy birthday. Mugende muki mukyekole. Eat the birthday na eva olide. Panange. Ngaje nina ensonga gye njagala okwogerako tugenda mu kyogereko waffe briefly.
Dia aba hiring Gomesi musoke nga mubuuze oli mugole oba oli guest. Mulekera okuwa abantu Gomesi olina ganze njagala bwe mba ntuuse mbere nga ntuuse. Mazima n'aviirayo mu Gomesi nga yeemu omugole gy'alimu. Otubalemu amagezi yeemu ng'etiisa. Nga zikyusa kala Godwin omugole ali mu ya white gw'oli mu ya green same Gomesi. Okitegeera. Don't do that. Buzibu bw'amaanyi. Ate n'ekirala oba nammwe abapangisa mwongeze ku level waggulu. Okitegeera. Kuba kirabika bye mulina kati biri out of stock. Abantu babirina kati abasinga. Nammwe mubeere nga mwaka ku mwaka ositula omulembi. Nkugambye mwezi ku mwezi godi kuba tubeera kati saa zino tugenda mu period nkwe n'olwaleero waliyo abasitudde kati bali mu kkubo bagenda kwanjula. Ne ku Saturday 22nd yadde Friday waliyo abasitula. Obufumbo bwagalwa ze nina omuntu gwe mmanyi olaba agenda kuwasa. Yesu ya Mukama tobanga weeyogerako. Tuli ku YouTube, tuli ku Facebook, tuli ku X, tuli ku TikTok, Eternal Life TV. Oba otufuna ewamu wali obu _ ewalala teri. Bakyona kyekiri gye tuli Eternal Life TV. Twaze tuli ku Go TV. Tuli ku Free to Air, tuli ku Star Times, DSTV, bwe katali jirya ojja kubanga otulaba mulinnya erya Mukama waffe Yesu. So yonna tunonyeeko ku Star Times tuli ku antenna tetuli ku dish, but anytime soon ojja kubanga otulabako ku dish yo slowly. Otherwise kindly subscribe, first of all like on Facebook, on YouTube, on X, on Twitter, on TikTok, like, subscribe and share. Tegezaako munno ategezeeko munne. Tubeera n'ebirungi nga bibeera bingi kiba kibi nnyo gwe okubeera ng'obisobwa awo tuli bwe tutyo. But are we going to kukyogerako? Tulina okyogerako wakiri katinitini tukibabuuze. Ono nno kino story buli omu agimanyi. Buli omu. Teri atagimanyi. Naye ng'ekibuuzo olunaku olwaleero kye tubuuza muti ki gwe babajjamu oba bakuyita kubajjamu gwe bakolamu eryato lya Noah. Kyangu nnyo. Of what wood was Noah's ark made of? Muti ki? Kyo kibuuzo kikulu. Nalabyeko ansa ezimu. Kalitunsi. Omu yawandiseeko kiraka gwali muti gwa muyembe. Ati ndabyeko ansa. They are really interesting. Sylvia Namiro yagambye I think it was olive trees. Olive tree? Olive tree bwe buno obuntu bwe tulya buno obutinitini. Kati bagenda mmalayo emiti. Olives bwe tulya. Waliwo agambye baatema Mabira forest. Kati banaye ansa z'omuntu w'empola. Waliwo agambye I think mahogany. I don't even think mahogany was there. Okay, well things were there in creation. Ravin tukwegaide tuleke. Owakalitunsi era wuno Betty. Olowooza nno baawukanye. Olira nno mukwano gwaffe Peace Jovio agambye ogwo gwali muvule. Yagumanyi muvule. Sure nagambye gulabika gwali mupeera. Bana ekintu ekyo sikirowoozangako omanyi story etugisoma naye ebintu bino n'abatubulira bu story bino ndooza ebintu bino mutandika obitubuulira ati muti ki? Kale me I would have thought that it was a Lebanon tree over cypress because it is quite common in the Bible, but it wasn't. Naye ono yawinize. Gwali muti lindako. Gwali muti.
tusoke tumule kituufu katuje TV, now and forever. Bwaba taasirike ku lwaffe naffe tusazeewo tetuusirike ku lulwe. Yino program ng'ekuleeteddwa Mwoyo Mutukuvu nanti yeerondedde abo abasazeewo obutasirika ku lw'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Laba bwe baawangula omulabe Sitaani buli lwa bbalaza n'olwokubiri ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro mu program ku lulwe siisirike wano wokka ku Eternal Life TV. Olubereberye essula ey'okubiri olunyiriri olw'18 Mukama n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amusaanira. Bwe weeyongerayo ku ssuula eya 24 Bayibuli egamba nti omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we ye nabo banaabanga omubiri gumu. Nkwaniriza ku program Mukama akikoze buli lwa Sunday essaawa 11 paka ssaawa 12. Program tugenda okuleetera abantu abasazeewo okwetwalira obufumbo obutukuvu. Nkutwala gwe Joanita Namutebi okuba mukazi wange. Oyige ngate bwonyumirwa nange omuweerezaawo Esther Naradda ku Eternal Life TV. Tojisuwa. Abakolosaayi 3:16 ekigambo kya Katonda kibe mu mmwe nga mwesomesa n'amagezi gonna nga muyitamu Zabbuli n'ennyimba ez'omwoyo nga muyimba okuva mu mitima gyammwe eri Katonda. Era ku lw'ekyo naffe twetegese tetwebase nga tukuleetera ennyimba ez'enjawulo ezoogera eri omwoyo gwo buli lwa bbalaza paka olwokutaano. That's Monday to Friday ssaawa 12 paka 2 ez'akawungeezi mu program Akalosa. Ate twongeddemu akalungu ak'enjawulo akatutuusa mu kisenge kya waggulu nga tugenda kubeera n'okusinza wano live n'abayimbi bo be weerondedde mu program Akalosa Extra nange omuweerezaawo Rinez buli Saturday okubiri n'esembayo mu mwezi wano wokka ku Eternal Life TV, now and forever. Eternal Life TV, now and forever. Wow, oli ku program Emunyenye Yenkya wano ku Eternal Life TV. Mwebale nnyo, mwebale ddala okubanga mukyali naffe. Program yaffe netandika saa 12 ez'okumakya neggwa ssaawa 2 ez'okumakya wano ez'e Uganda.
wow tukwebaza gwe yakedde naffe obanga wakatweyungako kwebale nnyo kubanga wakatweyungako naawe oli wa muwendo oli wa maanyi kuga twandibadde wano nga tweyogeza twebaliza ddala mmwe abatukwatiridde ku show nga muli eyo kwegamba bu WhatsApp temutudde butuuzi temulaba oba wawo kyolabye kyoyize ng'otuweereza WhatsApp oba kyetuwuza ng'otuweereza WhatsApp ate tetunawumula twabuuziza ku kibuuzo nti mutiiki gwe baakolamu eryato lya Noah mutiiki oba lubaawo ki lwe baakolamu eryato lya Noah. Ndabyeko ku message ezijja kwegamba ezimu simanyi nakumanya ndabyeko waneeno Vero kuvegayazo atugambye mwebale kinene atugamba ye muli akiwulira akikakasa gwali muvule izi muvule tree olaba nenanfuka Jovia Peace naye yagambye muvule mwebale nnyo tubeebaza Joyce Rena yagambye ki okay Joyce Rena tannabeera nga twansa good morning Joyce Rena ni omuti goferi yenaalongo mimi goferi siguulirangako gwali oguuliddeko goferi nsomye Bible nekirabika bene ebigambo ebisinga bibuuka naye Katonda tebiteekako mwoyo Namutebi Brenda naye yagambye muvule ona bali wano Shifa yagambye Shifa yagambye mupeera manya omuti gw'omupeera guli beautiful guli smooth and you know nenga kabakatini kati gwalabye omuti gw'omupeera omunene naye Resti nagamba shittim kasooka noonye ku shittim oyo mpola tree. A few days back I asked myself why God chose this tree among all, and then I made my research, but I found is giving God all the glory. Shittim kasooka noonye shittim ogira ogunoonya nti gwa shittim ogwo nange naye waliwo atubuuziza wano Joyce Rena okuva Nakasozi Joyce Rena okuva Nakasozi atubuuzizzaako atugamba good morning Samalie ne Godwin yebaziza nnyo muganda waffe Roni kwegamba amuyozaayoza omukolo ogw'amaanyi gwe yayise mu weekend n'agamba ekitiibwa kiddire Mukama weewaawo kirungi nnyo omuganda wo atuuka ku mukolo guno tegutera kubeera mwangu Mukama aba w'amaanyi shittim tree yeeyo gye tuliko shittim tree naye shittim tree banesi yakola Noah's Ark si yakola Noah's Ark nalongo mimi yatugambye omuti goferi tujja kufuna lwampaka naye nga ekituufu kiri nti nalongo mimi oli mutuufu nnyo Nalongo Mimi Grace muli batuufu omuti goferi oba mu luzungu omuti gwe bayita gofa P-H-E-R never ngenda ku Justin badde ngezaako okumakinga oluzungu tolina gondeka nze tondeka wano ino African Traditional Society inolemerako naye nga omuti ogwo mutuufu Nalongo Mimi for once bukyanga ogamba scripture reference tetuli wala nnyo no scripture reference tetuli wala kanjijeyo mbeere nga njibasomera mangu nnyo scripture reference eri mu kitabo ky'olubereberye 6:14 oba Genesis 6:14 egamba bweti make yourself an ark of gopher or cypress wood. I was right. Oh my God. And Cypress, Cypress, I said it. Oh my God. Cypress gopher. Cypress. You see, I knew that it's either those Lebanon cheese or Cypress. Yeah.
ade manyi gofa. Cypress, whatever. Cypress. No, I think chitufu. Nemwebale nnyo. Make it in rooms and cover it inside and out with peach. Woo! And the winner is Nalongo Mimi. Wakope Nalongo Mimi. No, I said Cypress before Nalongo. Anti wagedde linnya lirala. Nalongo nemala ngamba nti si ye winner. Nalongo ayinza okudya obufifefe. So the winner is Nalongo Mimi. Olunaku olwaleero tugenda tambula bweti. Meanwhile kulikayo mu kisiibo eky'ennaku essatu Mukama yatukoze obulungi obutagambika. The word of God came to us ate it is refreshing. Ekigambo kya Mukama buli we kijja wabeerawo refreshment etali ya bulijjo na bulijjo. So olwaleero tugenda tambula bwetuti from 9:30 to 11:30 service yaffe esooka 6 okutuuka saa zigenda kubeera 8 ya service eyokubiri, then 9 okutuuka saa zigenda kubeera 11 ye service yaffe eyokubiri. Tukomewo ekiro saa zigenda beera 2 okutuuka 8 ogw'ekiro. Tubeerawo balaza okutuuka olw'omukaaga January okutuuka December ffe tulina tutabeerawo. Yes, tubeerawo bwe tutyo naye olw'omukaaga tetubeerawo kiro, tubeerawo misana. Katulina ne service yaffe ez'abapya, as in those that are coming to Mutundwe for the first time. Ojjaawo n'ogamba Ashanze ndi mupya, bajja kubeera nga bakulungamya. Mukama akuwa omukisa nga bw'ojja okuŋŋaanako naffe. Weewaawo obalanyi Samalie. Tugenda kukomawo ate tweyongere okubaako bye tuyiga mu bukodyo bwa business. Weewaawo mukodyo bwa business Samalie. Onaku wiki ewedde twagimalako twogera ku engeri abantu gye basobola okulanga beetegeka oba ensimbi oba okulaba engeri gye baspendingamu ensimbi zaabwe okulanga mwetegekera ennaku enkulu. Wiki eno twagala essira okuliteeka gwe mwana wattu ofunyeemu otya mu sizoni eno. Ofunyeemu otya kubanga mu sizoni eno abantu baba bacamufu. Engeri gye bafulumyamu ssente si bwe bazifulumyamu buli lunaku. Mu Desemba naddala ng'etandise okusembera mu nnaku enkulu n'asatu naye ofunyeemu otya, weetegese otya okulaba nga ddala okungula. Ekigambo kiri nti kukungula kitegeeza olina okuba nga wasiga, walabirira, weeteeseteese nga wano just okungula bukunguzi oba weetegese okusiga mu ngeri mu nnaku zino olowooza nno oba tosembye. Weewaawo ekisookerwako ddala fuba okulaba nga mu bantu abasookera ddala okulaba ng'ojjukiza abantu ennaku enkulu, kyentegeeza mu ngeri gy'otimbyemu ye gwasooka. Wano ne waffe ku office wano eno oba oyingira wali ku reception waliwo akati akalungi ennyo kaako obutaala kalungi bwekati kwegamba oyingirawo n'ojjukira n'ogamba pozi tuli mu sizoni tugenda kujaguza mazaalibwa. Kwegamba leka ekifo kyo kibeere nga kijjukiza abantu sizoni. Ate tukola buntuntu butinitini ennaku zino tebakyatimbisa just toilet paper musimanyi bubaluni. Kola ekintu ekisukkulumye ku balala kubanga abo nno naffe tujja genda tutandika okukyalirako ebifo ebimu ebitimbye sirias nga tugamba wayiseko ku kifo kino, wayiseko kaduuka kano batimbye. Samalie waliwo hoteri emu ndooza gyali myaka 2 emabega, simanyi oba n'ekifaananyi kina, ngenda kinoonya kuno we naaba nkyakiina. Samalie ngenda kifuno kirungi ngendayo okutuula bannange nenengera akati ka Christmas akalungi bali bakakoze mu bakwata obuti ne bu branches ne babusalaasala bwe bati ne babujjako ekiriba ne babukaza. Ai kwegamba ngo natuula nengamba tebaka flaking with snow bayina obuntu bwe bakola nenga naawe ogutunuulira ogamba togusanga walala ate ngogamba okay, yes. Kano kasoboka
So like tetweri mitinga nkusaba Bambi timbira ddala ne Bambi tutimbe awo njagala tutimbe Bambi nga bwogambye tipi tusoke tuzireke kola ekintu anna ewa tipi ono naye twazitimbi zatukolera zezijukira twatimbisaako tipi edda ng'ekola weevu afe twali tetulina tipi twali tukozesa bipapula mwazinganga bipapula like in the toilet twali tukozesa bipapula so there was no luxury of using tipi bazadde bo bakula yajja akulaba oyo obotodde ebyabo anti ovola abazaalinga za bbula kati bw'ogigula n'ogitimbisa ng'oli akusanga agamba nindoza twalula ala notegeera nti toilet paper abaana b'ennaku zino yemu ate yalinga ya bbulu ebbulu green ne pinka pink shaka zali zabagaga kati atenze manyi blue green ne pinka ngate kayulika mangu ino kegenderezo kati notekayo vote nukakola ka vote naye atenga tuteka kubukomera at least that one I remember tetwalina feezo Christmas tree Bambi timba tobako che oyino kubanga wa saving naye abatunda obutaala temubuseera nnyo tuli mu kujjagula but don't over akatalo gendo katuseeka nga kayononekedde na mu kkubo ng'ebintu byakanyize wekyo ekiku savings ogula akataala season eno nga omanyi season ebadde gye betubadde twogerako nga business oyina okubanga gwe togula kati nga ndagula dda Christmas emala kugwako nga bali awo baddibye nabo nga gwogenda ogula olw'okuba omanyi ojja keetaaga naye obutaala nammwe bwalinga bwa strawberry Meanwhile, Merry Christmas zekambagalize kati Merry Christmas italiko kirabo nakyo kireeta business tips Bambi teweerabira nkwegayirite weerabira Bambi you break my heart asijja kyogerako naye olunaku lwaleero timba abantu balinzi totimba nga ebyokutimba nga 24 business yes kubate kwa 24 waliyo business zaayo ndala tuliya kwolwo naye Yesu ye Mukama annange atugendeko mu segment yaffe eya health and wellness health and wellness. I'm choosing to talk about, or we are choosing to talk about this in regard to a colleague, a friend that actually yafudde ku lw'ensonga eno. Olunaku lwaleero twagala okwogera ku nsonga ya tuberculosis. People. Ekifuba, there is normal cough that comes from pollution. Ne tuberculosis naye agira omu, but I mean nekibeera nga season tulina abaana baffe Bambi bulwebera season yakuddayo ku ssomero abantu abakulu balina ofuna ssenyiga n'abaana abato because there is people coming from different communities. Naye ekifuba tekikumalako weeks 2 n'otagenda kulaba musawo because you don't know what is happening to your lungs. So olunaku olwaleero in memory of Humble James twagala okubeera nga twogera ku tuberculosis. Samalie, tuberculosis bulwadde oba it is a bacterial infection. Eba bacterial infection nyingi nnyo zirimu ebika abula twagala obajjukiza nti tetuli basawo. Yes. Naye tekitukola tekitugaana kubeera nga tunoonyereza ku bintu bino tusobole okwongera okuwa information
ate obeerenga naawe omanyi oyinza olekerawo okuteebereza oba okwejjanjaba ebintu ebiri awo. Omusawo ayinza okutandika okubuuza ebibuuzo nga tolina ansa za kumuddamu. Naye obanga bino ebintu olinga abimanyi nti ekifuba kimaze obanga ki weeks 2 ate mpulira ekifuba kinnuma naye ojjamu n'olusujjasujja nga ye muli alina byatiikinga kwegamba kimwanguyira. Weewaawo ekisooka bacteria bagiyita Mycobacterium tuberculosis. Iyo bacteria sigenda kudda mu kisoma kubanga n'okutandika kinsobedde okitegeera. Naye okusingira ddala kikosa amawuggwe. Kisobola n'okukosa ebitundu ebirala naye wano kye tugezaako okwogera ge mawuggwe. Weewaawo nga kireeta okukolola persistent coughing. Kiba kivudde ne mukola ne kiyingira okukotyonka. Kiveeno. Ebiseera ebisinga kiyinza okumala weeks 2 ng'omize obulagalagala buno obusirapu simanyi buki naye nga tekikola. Naye nga Samalie obadde okimanyi nti ebiseera ebisinga kiva mu kubeera nga ekikolondolwa kyokka wabula kigiramu n'omusaayi. Kitegeera bye bintu ebimu nga bw'oyogedde wali eri tuyige okwogera ku bintu ebiseera ebisinga tutya okwogera ku bintu. Oli wakolola n'alaba ng'atyamu nga yeesiga ky'okudduka mu ddwaliro. Nagamba naye kino kye kigenda mu maaso mu ntaase. Ekifuba kiba kikuluma. Munda amawuggwe. Olwanti gatandika okugetinga damaged. Ekifuba kibeera kikuluma munda. Abantu abamu bookooye buli kiseera. Kati jjukira Godwin, okukolola kwokka it takes strength. It takes strength ate jojja munda seeyebweru. Naye gw'olaba odduka buddusi n'okoowa n'olaba obulwadde obukukooya buba bugenda kukukosa mazima. So kiba kirungi n'odduka mangu ddala. Ofuna fatigue. Abantu abamu they tend to throw up. Oba kuyita okusesema. Waliwo n'omusujja fever. Ate n'olutuuyaniriro eyo fever ereeta omuntu okubeera nga they sweat kumu nga they are sweating. Ne appetite Samalie appetite ekuggwako n'oba nga tolya n'otandika okugga kifuba. Ate no TB ono akwata. TB akwata. Kyova olaba twegendereze nnyo we tubeera in public. This goes to all of us. Please don't you guys come on. Kakati n'ekintu ekyo kyoyogerako oba okolola kiba kirungi you sneeze in your elbow n'okolola muno kubanga abamu tukuze tukolola bwe tuti naye jjukira buli w'okolola bw'oti kitegeeza olina ebintu by'ogenda okukwatako naye bw'okolola muno eno wano togenda kukozesaawo nnyo okukwata walala. Ekintu ekyo bakituyigirizaako kiba kirungi nnyo. Samalie ki ekisinga okuleeta ebintu bino ng'ovudde ku bacteria? Waliwo endwadde z'endabyeekaawo kale ezimu ozireeta ku bintu nga kyangwira omuntu okukwatibwa TB singa abeera nga azirina. Abantu wano wammanga abantu abalina akawuka ka mukenenya oba HIV and AIDS, abantu abalina diabetes oba muyite sukaali. Bw'oba ng'olina sukaali nawe oli ku high risk okubeera ng'ofuna akawuka ka TB. Then n'abantu abakalina abali embuto bazaala abaana nga bakalina. Naawe nno alabirira omuntu alina TB naye nga totaddeeko precautions ez'enjawulo. Tetugamba nti tobalabirira naye batera okubagamba kola bino ebintu wammanga fuba nnyo okulaba nga onaaba mu ngalo buli kiseera kwegamba masiki nga kweri kubanga abantu baganda baffe tetusobola gamba nti tubeesaleko naye it is the precautions that you take kwegamba awo bennyini nabo bakosebwa nnyo. Naye kyendabyeko Samalie waliwo okusigala waliwo abantu nga balina ebirwadde ebirala kati nga kidney okukosebwa kidney oba kansa oba n'obuzibu obulala bwonna mu mawuggwe abo kibanguyira nnyo okukola ki okubeera nga bafuna. Bakoze batya? Ne bano abafuuwa sigala si abamufuuwa bokka even passive kati ate abamufuuwa bali ku less
tebalina chances z'amaanyi okumufuna okusinga ate bano abatamufuuwa who just inhale kubanga omukka guli we gugenda guzibikira amawugwe go so buli lwe tukolola ne tukolola things get out of hand. Ekisinga okunsanyusa waliwo abantu bangi ababeera n'obulwadde buno bwa TB nga tebamanyi batuuka okubanga Katonda badde omukisa ogenda tambulako ne bagamba sooka okole medical test nga tekalimu nga bakalina kwegamba ne batandika ate okwegamba emikisa gyabwe olw'okuba kiba kirungi ekifuba kino twalina omwana bannange gwe twasoma naye nga bamuyita asijja mwogerako naye bannange omwana nga ye twamumanyiira baroketi n'obeera mu kirasi nga 3 eziri eri emabega twaziyitanga rocket tamu ku tamu n'ogamba naye omwana oba yabaaki naye yakula bambi n'aterera labika yamala n'afuna eddagala agenda bakebere batera okuba x-ray ne balaba oba amawugwe gali kiriya oba galimu ebintuntu batera okebera ku ekyo okolola owanda booti ekikolondolo ekyo ne bakola ki ne bakikebera oba musaayi oba ne ku sikini naye situjja kubuulira ddagala omusawo yajja okuwa eddagala mpozi twayogedde ku ngeri gye tusobola okubeera nga tumwewala twayogeddeko katinitini ku ngeri gye tusobola okubeera nga tumwewala bambi twambale masiki twayogedde ku okubeera nga bwe tumanya nti oba omuntu oba at all times actually tubeere abantu abali conscious ennyo naye good news Godwin eri nti TB awona awonera ddala kale ebiddagala wadde abamu bagambye nti biba bingimu naye awona bannaye Godwin nga tonnayagala bulamu lwokakasa nti eddagala siringi ne waliwo ebiddagala Samalie ebitiisa Godwin nze empiseemu yokka gye sitya ziri bbiri actually when I'm donating blood I don't mind okunteekamu ekyo ekintu sikitya because I don't know I think I'm mentally ne batubuulire balekera okukozesa empiso z'ente ziba nnene naye munaye ate sigitya ne IV eno but recently tebangambye I said no bangambye recently I said no I can't do that ne banfumita muno kujira ku that issue of when you want life naye nga brain yange tekirina I just needed to be okay nkutegeera I just needed to be okay naye nga TB awona please go to hospital don't self medicate but naye Godwin ate twajiddwa ebifo bino wammanga bukiriniki bungi obuyina bayita bakafulu waliwo bye basalawo amangu ennyo oyo tumukube gundi IV bannange kifuba ne senyiga olinamu omutwe gukuluma katonotono kamunguluze bakusibye enviri omutwe gukuluma katono bagiteeke wano naye bannaye Samalie ndooza kiba kirungi ne tukyogerako ne tubuulira abantu buli mwaka kiteeberezebwa according to the data eri available abantu akakadde kamu kitundu mwana wattu batera okufa olw'obulwadde buno abamu abasingira ddala kulagajjalira bulwadde buno the right word is okulagajjalira kukiyita kifubafuba ekya buli lunaku okitegeera naye ate nga mu Africa, Asia ne Europe yefe abasinga okubaako ne cases nenyingi ennyo fe Uganda oba fe Africa tulina cases nyingi ne bannaffe aba Asia ate ba Asia lwakuba balina empisa mbi waliwo ebintu ebimu bye bakola ebitalina kukolebwa bawandawanda mu bantu biki ebyo naye nayogeddeko n'omusawo olunaku lw'eggulu n'agamba nti tuberculosis interestingly alimu ebika kituufu n'agamba waliwo magumba I had no idea n'agamba waliwo ow'oku mugongo anti twagambye kawuka kakosa ebifo ebyenjawulo naye kino kye tuconcentratinzeeko olwaleero ekyamawuggwe yes my God so bw'obeera nga okololakolola totegeera naddala ekifuba kasita kisukka mu weeks 2 oba ku ggwe oba ku mwana bambi dduka mbiro tokiwa ndowooza yakubiri obeere ng'ogenda ng'olaba omusawo ku lw'ensonga eyo nate
twebaza Mukama olw'obulamu bwa mukwano gwaffe era abadde diehard w'Emunyenye Humble James. Mukama agumye abafamile ye naffe atugumye awamu. We are going to take a short break tukomawo n'ensonga y'okubeera nti tetufa nnyo ku byamabega ebyo tusooke tubiveeko ate n'eby'omu maaso tetubirulunkanira nnyo nti twerabidde to live in the present. Katukomewo. TV, now and forever. Bw'omuvubuka onaalongosanga otya ekkubo lyo? Ye ate weekuumye otya mu mulembe guno ogukyamye? Omuvubuka atuukiridde mu kigera kya Kristo ye aliwa? Yokaana 15 olunyiriri olusooka Kristo atugamba nti nze muzabbibu ogw'amazima ne kitange ye mulimi. Buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala aliriggyawo, na buli eribala ebibala alirirongoosa lyeyongerenga okubala. Tukuleetedde puroguramu yo eŋŋanzi emizabbibu. Mukaga n'ekitundu tuba tuggusa ne programu y'eŋŋanzi weebegere. Abalokole tuli mu nnyo gwasi bakitalo nga ndine Yesu ndi wa kitalo. Mwosabira oluyimba lw'oyagala ne tulukubira butereevu. Saba oluyimba olusinza olutendereza n'olwogera eri omwoyo gwo okuyita ku mukutu gwa Facebook ne X app luzanyibwe ku Eternal Life TV, now and forever. Musumba, omwami wange amaze ebbanga ddene nga mwenzi. Ngezezzaako okumusabira naye nga takyuka. Ebirowoozo ebibi nga binnemeddemu. Nkoze ntya? Kiva ku ki omuntu okusaba n'okusiiba n'atasumululwa? Ebyo bye bimu ku bibuuzo by'obeera weebuuza nga weetaaga okuddibwamu osobole okuyimirira mu lugendo lwo olw'obulokozi. Twegatteko mu puroguramu olujjuliro buli Lwasande okuva ku ssaawa 2 paka 4 ez'ekiro. Eternal Life TV, now and forever. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Genda maaso. Ekiseera kyonna Mukama mulungi era ezo ze mbeera ze. Olunaku olwaleero twagala okwogera ku living in the present, oba okubeera nga you're in the saga giyita the now because that is again evil. Naye in the present
present. Living in the present puts in a place of being grateful, obeera osiima Katonda byakoze byali mu kukola. Okubeera nga twesiba nnyo ku bintu eby'emabega. Godwin yakyogedde, yatandise n'ekintu ekiri quite profound ekyokubeera nti someone lost their parents. Over the weekend nabadde mpuliriza omusumba Justin Mugerwa naga nti mulekwa ne w'omutwala e Buddo ku Kings agamba singa bazadde bange babaddewo singa bantutte Nakasajja. You're like, but they're not here. I get it, but I think there's certain places where tutuuka and we need to focus on kiki ekiriwo. Then tuyina bano singa omusajja oyo ne muzeeyi akibulirako nnyo kale singa olulezi lwange luli lubaddewo singa tetuli mu kulya mukene, but teruliiwo. Like we can't tetusobola nga tuddayo emabega buli kiseera. Naddala ensonga singa Safira mulimu ogwo kale singa nalinnye ennyonyi eyo kale singa we can't live our lives in if waliwo ekiriwo kati twayogedde living in the present, Samalie. Yes. Oba okubanga twenyumiriza mu ekyo kye tulimu kati. Katonda nzikiriza nyongerezeko Katonda kyatuwadde olunaku olwaleero. No, you said something actually. Was it in the break over on here of the daily bread? It was during the show. The show, yes. Katonda kyatutuusizaako oba kyatuwadde olunaku luno olwaleero. Ate olina kyewayogeddeawo tina ebiseera ebisinga ng'abantu twagala nnyo obeera in control ebintu ebitatukwatako ebyemabega eby'omu maaso kwengamba yonna nga twagala tube nga tuli in control ng'ate Katonda alina byatutadde mu maaso ne tubibuusa amaaso ne tutabibalaamu mugaso oba ne tutatambulira mu kwebaza ennyo weewaawo totunenya kubanga ebiseera ebisinga ebintu bye tusoma kugamba baagala nnyo tubeere tusome history repeats itself. Oba tutunulira nnyo singa tubaako bye twakola oba maaso tugamba singa tukola kati embeera maaso ejja kukyuka ate biki kwegamba ne twagala okwetekera. Waliwo n'abantu nga bo beetegekera n'enkomerero okitegeera nga bo baavaawo dda ne kati beetegekera ensi ezimu zeetegekera nsimanyi entalo singa zitandika fe tubaako gye twekweka singa enjala ebezeewo. Waliwo abantu abatandika dde okukola research nti osobola okwata emmere eno n'ogitereka okumala emyaka 3 n'oba nga gy'olyalyako paka Katonda waliko kwegamba okwete ebintu ntubwe bityo. Abamu ebimu tubiraba mu firimu abamu babyogera kwegamba ne tubanga tetulaba ebyo Katonda byakoze olunaku olwaleero. Naye Samalie nkyogerako kati nti abantu wankyogere tulabe owulira otya muli owulira ngo nedda ngenda byogera ideally abantu embeera ntini nnyo ezisinga okwaappreciatingibwa in the present, yes. in the moment kitegeera embeera esookerwako be bavuga emmotoka nakigambako wano ez'empaka oba wali oba olidde njagala gwali eyo driver okuvuga emmotoka eyo obulungi ono gwali naye alina okuba nga ali coordinates alinga oba baba balina okuba nga bali muntu omu. They have to be in sync. Wala speed gye bavugirako ayinza omugamba mu meters 10 tuweta ku mukono gwo gwa ddyo ate koona liri ku degrees 30 degrees nga ate tebanaba nga ayina omugamba in 3 2 1 weta olaba nti ayina kwegamba n'amala atamuwuliriza
ebera accident eyasooka. Moment eyokubiri nayo nali njerabiddeko era ekosa nnyo kwegamba y'omukyala nga amaze okuzaala. Yes. In the present of the moment oba mu process oyo njogerako nazadde naturally nga pushinga abeera mu bulumi bw'amaanyi nnyo nga wobuwulira nze n'abalayo nina ozaala kati in that present moment abuwulira bw'amaanyi neraba bwamuzaala ne bamukwasa bwati kali n'akeerabira biba tebikyaliwo. The joy. The joy is unspeakable. Yes. The joy and the loss. Okitegeera kwegamba ava mu bulumi buli obuli physical essanyu eryo kwegamba ebintu byo tebitera kubeera byangu kubanga time gye twogerako ntini nnyo. Olaba ono afiirwa omuzadde w'ebbanga myaka n'asigala ng'akyamwogerako naye ono gwe twogerako in the present obulumi bagamba nti no gabanga amagumba oba 10 agamenyesa omulundi gumu mukono wa kigere nyinza okubasiga naye nga gabeera mangi bwe bulumi bw'aba ayitamu naye Katonda kasita amusobozesa n'ayita mu kintu ekyo ne bamukwasa omwana we obulumi si nti bugenze naye essanyu n'agamba so they enjoy the present nebeerabira biri buli amakulu gaakyo ng'ono omukyala. It is the best example nti buli woofokasinga ku ekyo Katonda kyakugabiridde essaawa ezo n'ekikuleetedde obulumi n'ekinaakuleetera obulumi n'ekinakweraliikiriza mwana wattu kisaanuuka. Tekitegeeza nti tekiriiwo. Kyova olaba osanga abantu babiri nga bayita mu mbeera y'emu naye omu nga naye omulala nga abula kuggwawo. Oyo my God on Tuesday last week I'm in traffic owa boda n'aweta side mirror yange gyetadda ate nga tevaayo pulira. And then there were all these bordermen trying to get it out of there. And our border batatu tubaagala naye mpola mpola. So bagezaako, but in the moment, my God, nenooza ku bantu bameka abali bagiwesewese and all. I breathed in, I breathed out. No. The present is woli oli mulamu. This is just a car. Things will get better. So chengeza kugamba nti sokoddemu statement eyo, this is just a moment. This is just a car. It is just a car. Gwoli mulamu woli. Oviriddwako omulimu. Waliwo omuntu w'amaanyi oba oyinkizo afudde. Kugamba ebintu bwe bityo. Ebyo birijja olaba scripture gye twasomye biri bineeraliiki, like it will cater for itself, sufficient for that day. Sufficient for that day. Ebizibu by'olunaku bya lunaku. Like don't put your attention on things that you shouldn't be putting. Nogamba banange encha Yakoba awandiika n'agamba nti if the Lord wills encha we lunaatuuka tulina ebizibu bibiri, and I think so many times tuteeka nnyo essira ku. Thank you very much. Kale tebweraliikiriranga byajjo kubanga olunaku olwajjo olwencha, my God, who translated this Luganda Bible? Lulyeraliikirira ebyalo olunaku olumu ekibi kyalwo kimale. Thank you. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own troubles. Godwin, I've come to a place of understanding that it's easy for people or correlating with the past and say, oh, live in the present and not the future.
guli gwolaba study for the future is bright, work hard for the future, future nefuuka future nefuuka future. Kyovula abantu ne batandika sebo n'okubeera disappointed mu future olwokuba bagiteekako nnyo essira ng'ate tebalina control ku yo. Agamba nali ndowooza education is the key. But is it opening that door? The door is locked. Ekisumuluzo kyamenyekeramu. Ekisumuluzo kyamenyekeramu bakirabika kufulu baagikyusa ffe ne batukwasa ekisumuluzo ekikyamu. Okitegeera. No, but honestly, nze we banteeka emmere, so I shout out to my baby sister. Sister wange tatereka. Eki? Agamba nalya ku byammwe enkya. Mutuufu. Tatereka tekisoboka. Balesa chocolate. My sister wakiri ajja mulya in phases. Naye mu lunaku olwo. Not that she's not mindful of tomorrow. Naye agamba banne, I don't know what tomorrow holds. I don't know if I'm going to be here tomorrow. Chovolaba, living in the present puts you in a place of doing right. Living in the present helps you to forgive people. Kubanga ebyenkya tetubimanyi. Omuntu omu gwe tumanyi ali mu nkya ye Katonda. That is the one thing that gives us security, that God is in the future. Otherwise, nze ngamba abantu, the reason why the Bible says tukkirize Yesu while today is still called today, is you don't know that tomorrow you're not going to be here. Waliwo omuntu omu yaziteekanga future anxieties. Ate Bible ina kyeyogera ku don't be anxious. Ndoza we focus. Essira tuliteeka nnyo anxieties kyeki mu Luganda. Okweraliikirira. But okweraliikirira is the smaller picture of worry. Anxiety okweraliikirira okwo okumalako emirembe. Kubaamu n'okutya. Kwegamba kusukkuluma. Ng'ogamba enkya nnaalya ki, enkya nnaanywa ki, enkya abaana bana, kwegamba waliwo abantu abamu ne mu kiseera kyamanyi nti nno talina control wadde wano wammanga onanzikiriza okukyogera. Waliwo abantu abamu kambayite bazadde nga they are on their deathbed, naye up to that point nga yeeraliikirira, bannange abaana bange banaalya ki, abaana bange banaasulawa, abaana bange banaddawa, abaana bange mu kiseera ekyo mu kifo ky'okukwata afokasinge ku relationship ye ne Katonda atandika okweraliikirira ebintu by'atalinaako mutwe n'amagulu oba by'atalina control over. Okitegeera. Naye kankubuulira example. Samalie, abamu abafiiriddwa abazadde baabwe tebakuze. Bakuze. Kale waliwo abamu abayinza okuba tebaasomera mu masomero oba nga tebaasoma naye bakuze. Amakulu gaakyo nti ebintu ebyali byeraliikiriza omuntu oli singa mu kiseera ekyo baga Katonda wekibanga kyekiseera ky'okumpita mpita naye abaana bano mbakulekedde balabirire. Tukosezza example ziri extreme naye olw'okuba nti ebiseera ebisinga obwongo bw'abantu bwe bubeerera mu reality mu bizibuzibu ebinene bwe omanyi ndi wano ndowooza that failure to live in the present can make you forfeit your purpose. Nange kimpitiriddeko naye kikuleetera okuteeka okuyitibwako oba ekyo Katonda kye yateesa mu bulamu bwo mu matigga. How? Omuntu buli lwabeera nga buli kiseera oba ngambe ntya nga you're single. Let me use that as it is also an issue these days. You're single. Mu kifo okuweereza Mukama n'okola kino n'okola kiri, they've called formations n'ogenda, they've called you for a job opportunity n'ogenda,
nga goli ku kimunze ninze musajja walemera ku lusozi. There are people nga balemera ku lusozi balemerayo, they are present eyo baganye, but there is so many things for them to do and honor the Lord in order to move in your purpose. Now if you don't live in the present oba tokola ebyo Katonda byakwagaza mu kaseera neri joyagala ogenda teri gyolaga teri lugendo. Samalie nsaba onsomere James chapter 4 verse 13 to 14. James 4 yalala James 4 13 to 14. 13 to 14. Okay, James 4 13 14. Come now, you who say today or tomorrow we'll go into such and such a city and spend a year there and carry on our business and make money. Yet you do not know about what may happen tomorrow. What is the nature of your life? You are but a wisp of vapor that is visible for a little while and then disappears into thin air. Why? Wisp. Tulinga chi? Tulinga omuka. Oguli omanyi omuka. That's a very interesting analogy. Yes. Amazzi nga gajja gano guno omuka. Gujja ne toddamu nagulaba. It is so like it is like a flash. Nenobeerawo neweeraliikirira kwegamba still tulina categories B. Oli wano okola plan enkya luli si kibi tetugamba nti kibi era ne Bible ekyogerako nnyo naye eyogera ne ku because this is scripture. Why are you putting all your focus on tomorrow and have left today? Twina abantu mu Bible Mukama bali mu Thessalonica then Thessalonians. Abantu abo olowooza bali tebaganye kola balinze kudda kwa Mukama affe. Nga babivuddeko Pawulo kyavajja n'abagamba ab'emikwano. Temubeeraawo nga engalo muzitadde eriyo burdening people because you're waiting for the second coming of the Lord. Mukole as you wait for the second coming of the Lord. So nayo category jeri nga gwe byolina okukola in the present, in the moment, bikulemye gwotudde, you're burdening people with your needs and your issues in the name of waiting for the second coming of the Lord. But now, we don't wait for the second coming of the Lord by sitting around netulere engalo. Omanya abantu bayinza okubanga ate kituvumiza nnyo ekintu ekyo ng'abakkiriza kituvumiza nnyo nsaba tusome ffenna era ejja kubeera Hi Joyce Rina engenda beera ki 1 Corinthians 7 29 to 31. 1 Corinthians 7 29 to 31. And those who weep and mourn as though they were not weeping and mourning. Yes, 1 Corinthians 7 29. I mean, brethren, the appointed time has been winding down and it has grown very short. From now on, let even those who have wives be as if they had none, and those who weep and mourn as though they were not weeping and mourning, and those who rejoice as though they were not rejoicing, and those who buy as though they did not possess anything. 31. And those who deal with this world as though they were not absorbed by it, and as if they had no dealings with it. For the outward form of this world is passing away. Samalie. But 32 is quite interesting. It's okay, Samalie. My desire is to have you free from all anxiety and distressing care. Actually, jemba nsingira nnyo okwagala. Tweraliikirira nnyo. Ebintu ebya mentionings bitweraliikiriza ebisingira ddala naye atugamba mubeerenga tweyawule
ku bintu ebyo ebitweraliikiriza ebitunyigiriza. It does not negate them. Ne tubyeyawuleko. Tubireke. Katonda manyi Katonda watugamba nti even God is closer to the broken hearted. Yes. Ekitegeeza in that moment tutera nnyo okufocusinga ku bintu ebitumenye omutima than the actual presence of God. Watugamba nti ali kumpi n'abo abamenyesa emitima. Naye ng'ate abasinga mu biseera bye tumenyekeddemu omutima tetumulaba, awo ndabawo obuzibu. Mu biseera ebyo byennyini we tugambira ebintu bino wammanga, Katonda ondekeredde, oli luddawa, ng'ate ekigambo kye kigamba awo nno ali naawe mu kaseera ako. Slowly okuddayo kwemabega, living in the past, Godwin, emits forgiveness oba ejjawo omuntu okubeera nga asonyiwa, efuula omuntu okubeera unforgiving. So they're not living in the present, they can't live. Kati eyo point yendeetera okwogera ku point eri gye nagambye. Please talk about things. Learn to talk about things chikuyambe to live in the present. Sometimes we have a miscommunication nga waliwo ekintu ekyabaddewo nga naye wakifunye bubi ate n'oli omuntu engeri kyazzeemu si kyeyabadde ategeeza, so ne mubeera nga mufunye okubeera nga you're discomforted. Kwegamba ne kireeta communication ne kibreachinga communication ne kyonoona relationship okubeera nti eva omuntu omulabira mu lenzi eri enkadde ate nga they have a present. Nina ekibuuzo ekyo ntero kibuuza ne nga abannaye mwabagamba nti nayo yatubuulira yali malaaya, yali they were in the present, they are servants of the Most High God. We see Saul kituufu yali naye kati in the present he is a preacher of good news. He's a born servant of Christ. Bane tuvemu yali mumanyi oyo bwatyo bwali no. Samalie kankubuulira ola weekend ewedde. Yes. Weekend ewedde ebadde nnungi nnyo. Ne ebaddemu kale ne expenditures nyingi ezisukkulumye kangambe n'ebyetaago nga bingi nnyo kwotadde school fees amasomero gatunyigiriza nnyo taamu eno. Taamu yebadde nnyimpi yesasudde nyingi manya graduation kweganga batutwala speed weekend ewedde kwegamba ninawe ntuuse nengamba naye Katonda okutandika n'ogamba naye Katonda waliwo natuuka before last week ngenda kuyita nga otunuliramu wali weetaaga zino wano weetaaga zino wali weetaaga zino wano weetaaga zino naye leka nkubuulire paka lwe natuuka nengamba Katonda nkubuulire kati ngenda twala olunaku olwolu lumulumu olumpisaamu okitegeera leka nkubuulire Samalie. I think it has been the most peaceful 1 week. Etalimu sintebi etalimu leka sina nangeri gye nsobola kikubuulira. It has been the most peaceful nga kwotadde n'eri ensonga eyagundi mutanga wadde fuddo w'amaanyi okitegeera nene ngamba nereka nkubuulire this week mbadde n'emirembe ogenda olaba. Actually olunaku lutandika bwoti ng'olaba Godwin awo nasonyiwa ndudde okusasula sente zino naye ogira okwatako zino n'ogamba yeebazibwe Katonda ono nga omuntu oyo ozze omukubi omubanja kumbe Katonda yakutegeke ogenda olaba ezo school fees ziweddeyo neziri ziweddeyo n'ogamba Katonda embeera eno amazima gwakoze eki wagimpisizaamu
kwegamba waliwo okweraliikirira kuno tekina kye kikuyamba. In fact buli wojjawo embeera ekweraliikirizo amazima oyinza okuba tolina maanyi gagijjawo naye ofokasinga ku Katonda ate olaba amaanyi ge naye wofokasinga ku mbeera eno unfortunately oba okulembeza kangamba okuza amaanyi ga sitaani onansonyiwa okwogera bwentyo naye nze bwe nkirowooza naye Katonda w'amaanyi era asobola leka nkubuulire awummuza emmeeme asobola awummuza emmeeme so Mukama atuyambe nga tuteeka amaaso ku Katonda kubanga ye yatandika omulimu omulungi mwesigwa nnyo okubeera nga agumaliriza. Nze Samalie Linda Babirye, I wish you a happy week ahead. It's going to be a very merry week. Tuli mu season ya kubeera joyful and merry ate Godwin atusagulira kye mubeera mumanya. Yes, Jesus is Lord. Taata omulungi tukwebaliza abo abatulaba olunaku olwaleero. Yes, Jesus. Nga byonna tubyogedde ne bagamba ebyo olw'okuba temumanyi mbeera gye mpitamu. Kituufu tetumanyi mbeera gye bayitamu naye gwe ogimanyi. Tusaba amaaso bagateeke gy'oli batunule gy'oli bagajje ku mbeera eyo kubanga woli ddala awo we bali. Ate tusaba bwe bagiyitamu nga bawangudde bajjukirire ddala bawe obujulizi nga bakkiriza nti ye gwe wabayisa mu mbeera eyo. Mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amiina. Bye.